kwali kulaini Nassali kwali kulaini Kwendi sebo jebaleko nnyabo kale kadima nawe jebaleko kale kizibu ki oba ssanyu ki kizibu kye tulina nina neighbor wange omukyala musezi Nassali wangi sebo oli sirias omukyala musezi bamuyitaani bamuyita mukyala mugwanya yesebo baweeye mugwanya yesebo kati mwe mwakizuula mutya nti musezi nze nanne natandika kuwulira mu baana nga lusaago ng'abaana be bakyogera mbu nno mami mugwanya musezi naye ne mbiyitanga eby'olusaago naffe kati lwali lumu ssaawa nga 8 atufuluma n'edda wange tugera emmanju nga tumusanga mwamusanga enviri ezisooka zisooka twaddamu tegera twatandika nkitegeera nkeera taddimaze okuwulya tusinga emmere yaffe mwaka mulamba muwogo takula emmere egimuka bikomaawo mwaka mulamba sifa bali mu bikalantiini nze ngaye katugenda kufa bufinja omukazi atuseera muliriddawa yeeno nannyonjo kiririddawa yeeno musaijiza emityana nyabo wangisebo Nassali ogambye omukyala mugwanya yesebo kati mwali mumwatuliddeko oba temumwatuliranga wangisebo mwali mwogeddeko naye tetubogeranga naye kyange kiriwo nti ffenna tumutakya n'omusembeera n'abaana baffe bagenda okuzanyirayo tubeera ku bunkenke ogambye enviiri zaabava ku mitwe gwe ngaoma twekanga nkugambye okuva kweyo essaawa twadde kutegeera nkeera nga tuli wasse teyansobola kikiriza okay ogambye omukyala mugwanya ye n'ennamba ye yesebo katovaako tumukubireko twogereko naye tulabe kale sebo hello nkulamusizza maama kale sebo nange nkulamusizza sebo omukyala mugwanya yesebo bampise kadima namayanja kaboggoza tukinta buli ky'omuziki Beta FM yesebo Mityana agamba ki Mityana talina buzibu bwavu bwa covid ono bwembeera bwetobwete embeera ffenna bwekitwala n'emikwano tulina kuguma yesebo kakati olina neighbor mbalina sebo kati oli gwe bayita Nassali yesebo kati Nassali atukubidde ate nkoze eki sebo Nassali atunyonyoddemu ensonga ng'atugamba nti akuteebereza si kuteebereza kuba bakwata nako bakusanga nako naye ne bafunamu ekizibu bo nga bo nti oli musezi obaserera emmere yaabwe nga bw'omanyi n'atugamba twogereko naye tusobole okuyiiya tulabe embeera tusobola kugitereeza tutya kuba nawe oyinza okuba n'ekimbe naye nga tokimanyi mukyala munnange yate yankoze bw'atyo n'anteeka ku mpewo nga kutadde ku mpewo nga kibasuseeko kirabika naye mukyala makuuya nga si mwangu ye mukyala makubuya iye nayogera naye ng'omuntu namugamba nange ekizibu kijja naye nga nange sikiri awo naye nange kyannema okujjanjaba nkitambuliddeko namunnyonnyola naye okikakasa nti okirina ekitambo nkirina naye nange neetambulidde bwetambuliza ekintu kiganye ekitegeeza nti mukyala mugwanya oli musezi kyo munnange kyawaka ffenna tukirina naye yandinsonyiye n'atanteeka ku mpewo wali wamugambako nali namunnyonnyolako Nassali omukyala yali yakunnyonnyolako tetande sibaako takiŋŋambanga nako naffe nakiwulira mu ŋŋambo z'abaana zino baana baba beeyogezayogeza mukyala munnange nakigambako teweegaana nsensera busezi mmere sirya bantu sirina gwensera nsera busezi mmere yaffe yonna ogiseze mwaka mulamba mazima tusimba emmere yonna ebalabaza ekomawo tetukyalya tunaalya gwe munnange owozambu nsera mmere nga fotusiranya naye nakunnyonnyola tewandinswazizza busezi mmere ekintu kyannemerako nange neetambulidde kiganye kituuza tunasirikira byamapaka ddi munnange weetereze ffenna tuli ku bunkenke abaana baffe tugamba enjala egenda natuttirawo tetukyakola emmere yaffe ogiseze byonna tugamba ekimala ffe tuko eyo embeera gy'otuyisaamu tuli ku bunkenke tufa njala owooza mbuuza ensera mmere nemukyala munnange wandinsonyire n'otanjogerako aye naawe tukoyo obunkenke ku kyalo tulinga oba abazimba ewa munnange Halo? Mukyala mugwanya? Mukyala mugwanya? Halo? Mukyala mugwanya?
Nassali wazisebo omukyala abadde atya tetufudde simanyi baleteeka ekitambo kimukute simanyi baleero tunene bakanokwebakaffe ekitambo gwe